y'abantu abeewandiisa okusobola okwetaba mu kulonda kw'omwaka guno. Akulira ebyokulonda mu Wakiso Robert Musinguzi akubiriza abantu okugenda ku miruka gyabwe okufuna obukonge bwabwe. Abatuuze mu Wakiso basabye akakiiko k'ebyokulonda okwongera ku bakozi be bakozesa okugaba obukonge kubanga abantu bangi ate nga abakozi batono. Kino kidiridde akakiiko okutandika okuwa abantu obukonge buyite voters location slip bwe bagenda okukozesa mu kulonda. Okubindabinda kyokka nga miruka egisinga abagaba obukonge tebalabiseeko nga mu Wakiso Town Council emiruka ebiri gyokka okubadde Kayunga ne Namusera mwe mubadde ababugaba. Process eno y'electoral commission yazze nga kugamba entambula yayo etambula erisulo nnyo ate abantu bagenda kusobola kukuuma buntu buno. Waliwo n'abalaze obweraliikirivu olw'abantu okuba abangi ate nga abasinga tebambala masiki okutangira okusaasaana okwa COVID-19. Abantu baganya okugoberera amateeka ga COVID-19. Abantu bali bazze bangi. Abamu ku bavubuka beemulugunyiza olw'obukonge bwabwe obutakomawo ate nga muri gesita mwebali. Bw'ati akulira ebyokulonda mu Wakiso Robert Musinguzi akubiriza abantu okwettanira okunona obukonge bwabwe basobole okwetaba mu kulonda. Nti ebifo bye twali tulonderamu luli 2016 byakyuka mwayongeramu ebirala kati kitegeeza nti gwe ata participating muri organization process eno kiyinza kulabiriza nnyo singa oba tofunye voter locator slip kumanya ogenda kulonderawa. N'abatuuze mu muluka gw'Enjeru West mu disitulikiti y'Ebuyikwe bajjumbidde okugyayo obukonge bwabwe nga ku kyalo Namuwaya mu maka g'omugenzi Lukanga abavubuka n'abakyala be babadde basinga wabula nga babakolako batono ddala. Basawa 5 nero ko nkola mbi singa babadde batimbako zone muntu n'ajja n'atuuka nti zone yange eno n'akebera bakusimba line n'etuuka paka ku meeza bwentuukira ne bagamba nsiruwa zone. Ebyalo 10 byonna babigasse wamu. Kakati tulina abalema, tulina abamuzibe, tulina abakyala abakadde abatasobola tambula. Mu kifo kino nawo tewabaddewo kugoberera amateeka ag'okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ki COVID-19. Twemulugunya kweyembeera obulwadde bungi n'etunuulira omugeteko guli wano. Kaweefube waffe okwogerako n'akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Annie Mary Tusingwire agudde butaka oluvannyuma lw'okumukubira ku ssimu ze ezimanyiddwa nga tazikwata. Ebyo nga buli bityo akulira abakyala okuva mu Uganda Muslim Supreme Council Hajjat Sarah Namukasa asabye abantu okujjumbira ebibiina eby'obwegasi basobole okwejja mu bwavu. Mulekerawo okuterekerayo ssente ku byalo ne bamala ne baseekuka ne bagenda n'ekitabu kyaffe kyonna aye ne mumala ne tugamba bannange obwavu. Bino babituukiddeko mu kugulawo banka y'ekyalo eyitibwa Kawaala Craft Makers Cooperative Savings Credit Society egendereddwamu okutumbula bizinesi z'abantu omuli okutereka n'okuwola ssente ku magoba amasaamusaamu nga Sheikh Sulaiman Senyoga bw'alambulula. Ne tubeera nga tubajja tulunda tukola sabbuuni tukola emisubbaawa nga tujja tutereka mpola mpola naye twagenza okulaba nga kitwetaagisa okubeera nga tulina banka. Alfred Aluport manager wa Sake eno awabudde abantu naddala abalina bizinesi entonotono obutenyooma kubanga nazo zisobola okugaziwa. Nti bwe twegatta wamu abasaluni ne twegatta n'abalimi n'ababoda ne twegattira wamu bwetyo bwe tusobola okulwanisa obwavu. Muzeeyi tukyakwagalira ddala obuzibu bwe tulina wano ebyuma byonna tubirina naye waliwo ekyuma ekyalanda kigula $3.5 kye kyatawaanyaamu. Oluvannyuma baguddewo yafeesi zaabwe mwe basomesereza n'abantu ku ngeri gye bayinza okubeeyungako. Ate yesimbyewo ku bwapulezidenti ku KDFDC Patrick Oboy Amuriat yezobye ne poliisi ekayanja bwe badde eyagala okumukwata ng'emutangira okutuuka embalala gy'agenda okusula olw'enkya ayolekerwe Buhoyeju okunoonya akalulu. Okunoonya akalulu powa kutandikidde mu Kasenyi mu Town Council Nyakasaka mu disitulikiti y'Ebuhweju ng'eno asanze abantu bamulindiridde. This support I want you to extend to Evans Kafureka since the constituency was split. Together with these leaders, we are going to tarmac your roads, some of your roads. Agenze emitundu okulinnya Kashaka Mushanga Kayanja Chacha of Uganda n'ebirala nga yonna awamu awalampya ensozi ng'emmotoka zitambula kasobo.
saa 12 poliisi emusolidde emisanvu mu bitundu by'e Kayanja po anaagaana era bw'atyo avudde emmotoka n'atambuza ebigere. Kino poliisi ekimugaanye nekidiridde kubadde kusikangana bitogi. Embeera ezeemu okutabuka powa bw'atuuse Lwanyama Mabaale poliisi bweleese Kabangali nemulagira okwerenyisa mirembe kyokka n'agaana. You are violating my... For what? I am not going to campaign. I'm going home. Let me go. Let me take you to your car. Where your car is. Let the car come. Just hold them. Bring my car. I don't know what you have put in your car. Why do you want to push me into your car? Let your car. Suppose I get an accident in that car. Where? In that car of yours. Abasebe bamuwe emmotoka ze zibadde zisulidde emisanvu era poliisi epondose nekkiriza emmotoka ne zikomawo ono alinnya emmotoka ne yeeyongerayo. Ne Jono Gregory Mugisha muntu ayagala obwa pulezidenti nga yeesimbyewo kaadi ya ANT anoonyeza akalulu mu disitulikiti ey'Iganga. Atandikidde mugombola e Nakigo ku kyalo Buluza nga abasebe bamulonde n'asekera n'abamwogerera nti talina kyamanyi n'abajjukiza nti ebyobufuzi si kulwana. Si papa abantu bagamba omuntu oyo oluusi yandisobodde naye munafu babagala nkuba ebikonde okulembera eggwanga si maanyi mu kwogera oba maanyi g'okozesa nedda obwongo Katonda bwe yatuwadde. Muntu awerekeddwako bannakibiina ab'enjawulo era ng'akubye olukuŋŋaana mu Nkoko zooni n'abategeeza nti alina obumanyirivu mu by'obufuzi. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Mayoge. Anes Chaze ne Ivan Wakibi be bakusakidde eggulire lino Lwabukedde TV. Eyo nga tuvuddeyo libadde essanyu jjereera oluvannyuma lwa Buluganda n'emikwano gya Robert Mugwanya amanyiddwa nga Sojaman gwe baludde nga banoonya. Ono kigambibwa nti yawambibwa abantu abatannategereka mu kiro ekyakeesa ku Lwokusatu mu battane yali omutendesi w'ebikonde Zebra Ssenyange Mando. Abooluganda n'emikwano gya Robert Mugwanya amanyiddwa ennyo nga Soja omutuuze w'e Bwayise mu ggombolola y'e Kawempe wano mu Kampala baabuganye essanyu akawungeezi k'eggulo bwe baamuzudde ng'akyali mulamu weewaawo nga yatulugunyizibwa. Mugwanya agamba nti abasajja abaali mu ngoye enzirugavu nga bambadde n'obukookolo baamulumba mu kiro ekyakeesa Olwokusatu ne bamukwata ne batandika okumukuba n'okumusambasamba nga bwe bamubuuza. Omukubi w'ebikonde Isaac Ssenyange amenyiddwa nga Zebra Mando kati omugenzi. Batuuse ne bantuusa ne banyambaza masiki ne banyingiza mu kimu ne banzigalira. Ategeezezza nti yasooka kuwulira masasi nga gavuga n'alowooza nti oba olyawo baali bagugumbula ba kafyu. Soja alombooza ennaku gy'ayiseemu okuva lwe yawambibwa nga yazzeemu okutegeera ng'ali ku poliisi y'ekira ng'abasirikale abali mu ngoye za bulijjo bamuwandiikisa kakalu ka poliisi okumuyimbula era ne bamuwa n'omutwalo gw'ensimbi zimuyambeko okulinnya bodaboda esobole okumutuusa ewuwe. Ne bampa omutwalo gw'essente baŋŋamba bakolidde police bondi tukolidde police bondi ogende ewaka wabula tujja kukubira tunaaba tulina ekirala kyetwetaaga kuba okumanya kyakola ki kyagenda mu maaso. Bwe yatuuse Bwayise nti yayagadde okutuukako ewa mukama we Zebra ng'eno banne be yasanze mu kkubo be baakamutemye nti Zebra baamutta nga we yakomye okutegeera ne bamudusa mu ddwaliro gye tumusanze. Ate yafuuka amataata kuba buli kizibu kyonna ekibadde kintukako bwe badde nsooka okukigamba. Nnyina wa Mugwanya Justin Nalunkuuma ne kojja we Kiyaga Godfrey beebazizza Mukama olw'okulaba ng'omwana waabwe akyali mulamu. Neebaza Mukama, neebaza abantu bonna abakoze eki abanyambyeko. Gavumenti sigibanja report wabula ngibanja
ensonga ki eyasizza zebra bannaye ebitongole byokwerinda ebya security byonna omulimu gwammwe kuuma bannayuganda so si kutulugunya bannayuganda banga ne soja amani enyini nyini kamwakoogera basooka ne bagamba poliisi mutemuyina. Godfrey Katongole yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Na bino tubisoma mu kataliiko nfuufu. Amagezi gampeddemu okuva olunaku lw'eggulo. Kitalo omugole afudde COVID-19 ng'ebula ssaawa zokka agattibwe mu bufumbo obutukuvu.